Mbaniriza ku mukutu Nalubale the Divine era nimbebaza okwekumira ku mukutu bwe ntyo olwaleero njagadde twogere ku Jajja Senfuka ne Jajja Nanfuka nga emisambwa gino giri mu butonzi era gitambulira mu bwajjajjaffe kinene batenda. Enfuka kigambo kya lunyolo ekitegeeza enkumbi so nga ate mu Luganda kitegeeza omuntu ayiwa, oba ayiwa chai, oba ayiwa omwenge, oba akola number 1 kwegamba bwe kityo bwe kisobola okutegeeza. Kale nno gino emisambwa gijja gitambula nga gitawaanya ensi eno naye nga bantu batono nnyo abagimanyiddeko ddala obuufu bwagyo. Gino nno gyakongojjebwanga bangeye. Ngamba nti gyakongojjebwanga bangeye lwa nsonga nti ensangi zino emisambwa mingi gikyusizza obuufu era tulabye nga waliwo emisambwa gye twali tumanyi nti guno gukongojjebwa katugeze nti oba ab'enjovu ng'essaawa eno gwawasa wa nnyonyi kwegamba gigenze gikyusakyusa mu byafaayo okusinziira gye twali tubimanyidde. Ensonga lwaki gwe bakama abo nga bakyusa ate gwe tolina kulemeramu looku otuuke mu mbuga nga bakugamba nti eyo embuga ekuumibwa bango oba omusambwa gwamu guwasa bango, otuukeyo osangeyo obwefumbe omuwakanye. Nedda, emisambwa gikyusizza kyova olaba nti abantu abaliko emisambwa gino mwino gikwata obulungi olw'ensonga baali bakikwatira wali nti ate ne bwe tunaakola ki, ate gunaakola ki, era gwina kuwasa muffe, gwina kuwasa mwana wange, gwina kuwasa muzzukulu wange. Nedda, kati nagyo gyayiga bwe mugweyisizaako obubi gukyusa. After all sigamba nti ebika bye bikyaliwo ekiri awo, so giwasa ne bannamawanga. Kale kakitulume naye nga that is the real fact. So gino emisambwa giri mu bwakinene batenda era nga girina n'ennyanga etanda eyo nga gibadde gikubanja osobola okutandika okufuka ku buliri entakera oba okwerooterera k'obe musajja oba omukazi. Wabula abakulu bano balumba amaka nga babanja enkumbi. Enkumbi mu kiseera nga babanja enkumbi eno ey'omu nnimiro erima. Ebiseera ebisinga baleeta embeera ey'okuba nti omuntu ajja kuba ng'afuka ku buliri. Bwe kiba nti babanja enkumbi number 2 ey'omu buliri baleetera omuntu okuba ng'asobola okwerooterera. Kale nno osobola okulemererwa okwawula nga Jajja Senfuka oba Nanfuka nga babadde bakubanja enkumbi eno ey'omu buliri ne Kasegu ng'akubanja, kubanga bombi ennumba gye balumbamu ebeera y'emu, bakuleetera okuba nga weerooterera era n'oyisibwa bulala mu birooto byo. Kale singa oba ofuka ku buliri jjajjaffe ono omwongerera enkumbi erima. Erima, get me right, erima chapa gonya, chapa koko, ebyo bwe bityo, like these are brands, they are brands. So crocodile brand, cock brand, ezo nkumbi ku hardware zibeera wakati w'omutwalo n'ogumu 2, so ano gifuna kugumu ekitundu kisinziira. Of course oba olina okugulirako omuyini. Enkumbi eyo eba yakuwangibwa, enkumbi eyo eba yakulima. Ne woba tolinawo nnimiro gwe okiteekawo ewaka kubanga abaagibanja. So bw'oba ofunye omuntu aliko jjajja muwanga n'agikuwangira bulungi n'okitwala n'ogirimisaako ne weziba enkumbi nga nnyanga z'otemye, then n'ogirongosa bulungi n'eddagala n'ogyozaako
n'ogiyingiza mu nnyumba n'olaamiriza nti jjajjange Senfuka, jjajjange Nanfuka, mbawongeredde enkumbi eno, mbasaba bambi temuddamu kunfusa ku buliri. Ekintu kino kintu kikulu nnyo kubanga oyinza obutafuna gravity yaakyo okutuusa ng'olina okukyala weesanga nga tolina kwebaka kubanga somehow ojja kukola ebintu ng'ebyo. So kiba kirungi n'oba nga bw'abawo ky'osobola okukola n'oba nga osobola okukikola. Abanja enkumbi ey'omu buliri n'agibanja omwami n'omukyala nti manyi ennaku zino abantu bali very modern, ebiyigo biri mu bisenge, so you just wake up nga mumaze emikolo gyammwe egy'abakulu, you go and shower or bathe like nga tokozeseza nkumbi eya mu buliri. Naye mbabuulira kirina obulabe obw'amaanyi ddala bwe kireeta mu bulamu bwaffe okubeera nga tulina amaka gano naye nga temuli nkumbi eyo ey'omu buliri. So mbakuutira abakyala mufune enkumbi ezo. Naawe omwami esobola okubanjibwa kubanga at one point you're held responsible kubanga it involves two parties okubeera nga mwengeginga mu bikolwa ng'ebyo. So mulina okuba nga mwembi mwekubiriza nimba nga mulina enkumbi eyo ewangibwa. Era bw'oba obuuzizza omukyala oyo Nanfuka, maama Nalongo, n'omubuuza enkumbi ndeeta efaanana etya kubanga teziri uniform. On a uniform basis ziba njeru. Of course tulina emikolo gye tukolerako gye tuyita emikolo egy'okuwanga amaka. Omukolo ogwo gusobola okukolerwa ssengaawo bw'oba tomuyina. Abantu abatudde mu bitiikati nga ffe naddala nga bafumbo basobola okubeera abafumbo mu bulya mmere oba nga bafumbirwa emisambwa nga balina obusobozi obukuwangira amaka, be baba balina okuwangira enkumbi eyo. Sengaawo abatajja kusobola gikuwangira, bakuwangira enkumbi eyo. Era Katonda bw'akuyamba n'oba nga omuntu gw'ofunye omukolo gwakutegeera bulungi, olwo ensonga z'amaka ezisinga obungi zigonjoolwa kubanga bino nga bibanjibwa, enkumbi zino zombi nga zibanjibwa, keba yakulima keba ya mbuliri, kiba kitegeeza amakungula mu maka gagenda kuba matono. Kitegeeza ki? Kitegeeza nti amaka gajja kutambulira mu limited resources like mu kuyagga, mu kukaaba, kwegamba buli kyemufuna kiba tekibamala, amakungula gaba matono, mubeera mukola temusasulwa, kwegamba there's a lot going on singa enkumbi zino ziba zibula mu maka. So Mr. ask her why enkumbi ye eriwa. Manyi abakyala we have this tendency eyogamba ebyo byali byadda bituswaza kati batulaba botya. No. Enkumbi eyo ey'omu buliri ekuumibwa bulungi nnyo era eriko amateeka gagifuga ago ge tukubuulira nga tugikuwangira. Era bw'omala okugiwanga n'ogiteekawo ate olaba naawe omukyala emikisa gyo gikyukira ddala, era n'omwami naawe emikisa gyo gikyukira ddala singa muba mulina enkumbi eyo mu maka gammwe. Kiba kitegeeza nti Ssaalongo Senfuka ne Nalongo Nanfuka bagenda kubawa olukusa mulime nga mukungula. Bo bajjajjaffe okusinza nti baali balimi, bakitwala nti na buli mulimu gw'okola oba olima, and at the end of the day osuubira amakungula. Amakungula ge gatya? Katugeze ogenze ku mulimu, of course we bakusasula omusaala, ago gaba makungula. Oli mukyala, olina omwami, bw'aba akukyakutetenkanyiriza, katugeze oba akugulidde kapuloti, akugulidde akamotoka, akugulidde ennyumba, akulabiridde, ago ge gaba amakungula g'obufumbo bwo. So gwe bw'onoobeera awo nga tolina nkumbi eno ojja kwesanga nga amakungula go matono. Bakyala bano nga bakungula massively, kujja kubeeraawo ng'okoona mu miro just because Ssaalongo Senfuka ne Nalongo Nanfuka bakubanja munnange. So twetereeze
tukakase nti ebintu bino tubikola bulungi. Mbasaba mweyongere okwekuumira ku mukutu guno Nalubale the Divine, musobole okuba nga musobola okumanya ebintu nga bino ebikusike. Ebintu nga bino ebikusike ebisobola okwonoona obulamu bwo, n'otambula ne bakugamba olina Kasegu, n'otambula ne bakugamba omukulu bulamu akubanja, naye nga in reality it is Nalongo Senfuka ne Nalongo Nanfuka, and the solution is very simple. Nkumbi number 1 oba number 2. Okay, so mwe abayita mu mbeera eyo, you can consult with them. Nobabuuza mwagala nkumbi ki? Enkumbi eŋŋanda. Enkumbi eŋŋanda gye ziri mu baana abatunda ebyobuwangwa, era ziwangibwa mu muyini gubanga mpenduzo. Oba mwagala nkumbi zino eza bulijjo, bwe baba bategedde nti obategedde, bw'onoobabuuza they will tell you nti twetaaga eno bweti, oba bajja gikulaga mu kifaananyi, era naawe bw'onooba okitaddewo ojja kulabawo enjawulo. Naye nga in reality kya buvunaanyizibwa. Amaka ag'omwami n'omukyala Omuganda gabulamu gatya enkumbi? Amaka g'omwana w'omuddugavu nga tukimanyidde ddala nti mateeka tulima, ffe abatali balaalo, obula otya enkumbi ewaka. There are certain things by'otolina kulinda lubaale kkubanja, by'otolina kulinda bajjajja kkubanja, nga oteekeddwa okubeera nabyo ewaka. So please find out. Sigamba nti buli kimu lubaale ajja kujja kikunnyonnyole, naye bw'okiwulira nga bakyogeddeko, inquire with them, babuuzi bannange, naffe enkumbi eno tugyetaaga enkumbi eno? Bwe tuba tugyetaaga, kigula okiteekewo ewaka. Mwami gula eyiyo n'omukyala agula eyiye, oba gwe omugulire. Mukyala tawanga nkumbi, mwami yasobola okuwanga enkumbi. In scenarios nga temulina abawangira, musobola okugyewangira, naddala omwami osobola ogiwanga n'ogikolera emikolo egyetaagisa. Tuba tusobola ogibannyonnyola ne kiba nti ekyo ekizibu nakyo kivaawo, ekyokuba nti mulima nga temukungula, mukola nga temusasulwa, mufuka ku buliri mwerooterera, ebirooto by'obuseegu tebibaggwako. So kansubire nti mubitegedde bulungi era mugenda kubikwasaganya. Tusaba mutuwe ekigalo ekyo ekitunudde waggulu, mukiteekeko mu bungi, then musharingeeko obutambi buno ne bannaffe bongere okumanya, baleme kulowooza nti bye tukola biri satanic, naye ebyo ebintu ebya bulijjo ebitawanya obulamu obwa bulijjo. Nobeerawo ng'okola tosasulwa, ne gw'otosuubira eri ogw'ogamba nti ono tansasudde kubanga tayina, naye ate n'abayina nabo nga tebali willing kusasula, ne basasula abalala naye gwe ne batakusasula. Kati eri ajja okubuuza maama, kakati nze siri mufumbo, nteekeddwa okubeera n'enkumbi eyo ey'okubiri ey'omu buliri. For ladies, naddala for ladies, enkumbi ey'omu buliri, omwana omuwala bw'atuuka mu myaka egisobola okufumbirwa, tumuwangira amaka. Omukolo guyitibwa kuwanga maka, era omukolo ogwo bwe tugukola, omwana omuwala emikisa gye gitangaalira ddala, n'abanga ajja kufuna omwami nga yooyo, kubanga tumukuutira enkumbi eyo agikozesa ku mwami we yekka, oyo aba amukakasizza nti amuwasizza, era tekola ku bantu abasoba mu omu. Enkumbi eyo abaana ab'obuwala mulina tendensi oyagala okikozese ku ono okikozese ne ku oli, mujja kuleetera abasajja okuttiŋŋana, kubanga bajja kukulemerako bulijjo dda, kubanga obeera mukyala waabwe nga ggwe wennyini wakyekolera. So omukolo ogwo tugukola, omwana omuwala emikisa gye ne gitangaala mu mirimu na mu byonna by'akola n'ebirala. Eri emikisa gy'ogamba nti bannange Nalongo, nze mu bulamu bwange sifunangayo omusajja nkiinayo emitwalo yadde 5, bannange 5 n'agimpa ng'agimpa ku ki? Nedda bannange, omwana omuwala bamuwa ne ssente zisingako awo, ate nga sigamba nti aba alina kyakoze ekiri awo. Owulidde? So abaana abawala mutangaaze emikisa gyammwe, muve mu kwefeebya kuddaawo kukaabirira. Oli mwana muwala, oli mulungi, wakkula bulungi, olina empisa,
Lwaki obeera awo n'odaaga ne kaddata n'odaaga n'ebizigo? Nedda mulimba nammwe mwefeeko. Ekintu kino mukirongoose, mugende bassenga babawangira enkumbi ezo abazimanyi okuziwanga. Saagala mugambe nti nze bwe nawanga enkumbi tewali kyakyukamu. No, bw'owanga enkumbi eyo mateeka. Era omwami wajja ebambaga nze ngikoze. I know it. Egyo emikolo ngikoze several times and people can testify. Kale gwe wenna gwe nali mpangidde enkumbi nga gy'oli eyo owuliriza, njagala ogambe nti wabula maama kyankolera. Kyankolera. Nsaagala mwerabise nnyo, naye mbatumiddeko mwenna abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi. Nze mbagaliza kubeera bulungi era bino bye mbabuulira bikulu nnyo. Kale gwe atalina nkumbi erima yo gigule ogiteekewo ewaka, n'omukyala mufunireyo akasimu kaateeka ewaka, kibeere nti eyo ensonga eva mu ddiiro. Ate mulabe kinaabeera kitya nga mumaze okuteekawo enkumbi ezo awaka ezirima. Bw'oba olinawo oluggya w'osobola okukabalakabala, ofunamu obudde n'okabalakabala. Uganda kiyita kuwunyako wansi, n'owunyako wansi kubanga bajjajjaffe ekyo kye basinga okutegeera. Gwe okabalakabala oba okabalira kitooke kimu, just do something like that. Ate olinda olabe bagenda kurespondinga batya. Osobola okifuula routine. Every weekend funa eddakiika zo 10 n'ofulumya enkumbi eyo n'olimalimako awo kyonna ky'oba olimidde n'olaba embeera ate bw'ekyuka mukwano. Kale saagala mubeere mu bulumi obuyitiridde ng'ate oluusi solutions ziba ntonotono bwe zityo nga zigenda kukukyusiza mu mbeera. Kale byonna tujja kubikola mpola okutuusa lwe tunaalaba nga embeera kati wetuli etumatiza okuba nga tusobola okuwangaala mu bulamu buno nga tetukoona mimiro kutunuulira bubi bannaffe, naye nga naffe tuli bamativu era nga tugamba nti bajjajjaffe batukoledde. It's not like tubakoledde bingi, naye at least olaba nti embeera waddewaddeko omuntu osobola okumala omwaka ng'ebintu bitambula bulungi, situganye obulamu bulimu ups and downs, naye this time round nga downs bwe zijja tezibeera down nnyo. Eri abantu abafuna downs ezo nga za down nnyo, like n'ofuna ssente n'olwala nnyo, n'olwaza nnyo, buli kimu ne kisiraana n'oba nga kwegamba ozzeeyo ku zero ate n'otandika buto. Kati nga buli mwaka olina okutandika buto almost twice. Ogenda okulaba ng'obulamu tebuva mu kifo, ng'oli awo yavulira awo, tebuva mu kifo. So let's do something. Banaye mbagaliza okubeera obulungi.